mulekwa abaali aviiriddwako omu ku bazadde ne bamusiba enfuvu olufuvu olusooka. Singa omuzadde omulala aserengeta ewa ssenkaaba, taata ne maama bonna ne bakka ne bamusiba enfuvu bbiri, kitegeeza baakusiba olufuvu olwa maama ne bakusiba n'olwa taata. Enfuvu ne zikubeerako bbiri. Osigala ofuuza bufuuza okusobola okumanya nnyoko ne kitaawo bwe baafaananga. Bano wadde babeera basika era tubalabira mu kifaananyi kya oli, naye ebivaawo tebyenkanankana. Ekigambo ekyo okufuuza kiva mu kufuma. Agafuma bagabejjereza ttaba nti wakikera anywa emmindi. Okufuma kw'ekintu kye kintu okubanga ne bw'okola otya togenda kwanguwa kukizza. Ekyo kiba kifumye. Ekibuuzo kyange kitegeeza osobola okufuma maama wo nga yafa, omufumye toliddayo mulaba okuggyako nga bataddeko musika, ate era n'omusika tabeera oli. Naye enfuvu ebbiri ze bakusibye oba osigadde kufuuliza mu nfuvu zino ebbiri. Olaba ekintu ekyo wenkijje mugundi mu muganda wange kusomesa wano. Waliwo simanyi oba translation ye yali, naye engeri gye yakinnyonnyolamu father mu kusoma, yasoma n'agamba nti yali ayogera ku kujja kwa Yesu oba Yesu Kristo, n'agamba nti nga bw'atajja kusaanyaawo kintu kyonna oba buwangwa bwaffe, n'agamba nti n'enfuuzi eyaka oba eteta taligifuuwa, taligizikiza. Nkituufu, nkitegedde. Mu Luganda Abaganda bayina enfuuzi ziri bbiri, enfuuzi omuntu n'enfuuzi bw'oba oli musomi mulungi ow'akatabo kazinunula, baali bamwokeredde mu nju nga bakozesa enfuuzi, akabugo ke bataddemu akanda ne kanyookera mpola mpola paka ne kakwata enju. Kitegeeza omukumi waako aba yakalese ttayo ne keerandiza kokka ne kookya, keefaanaanyiriza omwana eyalekebwawo abazadde bonna eyeerandiza. Kyekyakalisa enfuuzi. Ofunye bulungi? Kaba kabugo nga kateekeddwamu eryanda ne kasibibwa ku kintu, naye akasibyewo n'adduka n'agenda talabibwa. Ne kalyoka kakuma omuliro ne munoonya n'ewa gye gwatandikidde nga temulabayo. Kati n'akugamba nti ne bw'ebeera enfuuzi taligizikiza. Kitegeeza ne bwe kabeera kamu akatini akalabibwa nga kakwekeddwa tali kazikiza, kaliranda kokka na kokka.